okusaasira eri abo abafunyemu obukosefu. Waliwo abafiiriddwa abantu baabwe. Emabegakaawo twalabye ebikangabwa 2 ekya minisita ne kyali waffe Isma. So tutuuse okusaasira eri famire ye, eri famire zaabwe bombi. Kale n'omujaasi naye tumusabire. Mukama abagumye. Amiina. Tetulina kisingako nyaawo okujja okubasabira Mukama abagumye. Nti ekituyisa abakristaayo kubanga tugoberera Kristo. Buli muntu agamba oba ayatula nti agoberera Kristo tulina mutwala nga wa Luganda. Kubanga ekitugatta tuli bakristaayo. Amiina. Ebyabasumba okweyawulamu we kyenyinza okulabula abantu bw'olaba nga omusumbawo apointinga ku ye mu kifo ky'okulagirira ogenda eri Kristo, awo otandika okwebuuzaabuuzaamu. Naye ekyabasumba obutakwatagana na buli muntu nga tukyalina guno omubiri tukyali boonoonyi. Amiina. Kyobalaba twetaaga Kristo. So ebyo bibaawo nti abantu bakola ki? Abantu bayinza obutakwatagana wamu n'awamu. Naye ife tetubelieving amina kyobalaba tukikola nti tugezaako okulaba nga buli wamu tutuukawo. Waliwo nga nze mu bukristaayo bwange nga waliwo church emu ng'erina doctrine. Nze nga nze doctrine ye ejigiriza gye sitakkirizaamu, gye ndaba ng'ekontana ne Bible. Kati ekkanisa ng'ezo Bible egamba nti gwe alowooza nti ayimiridde weekuuma oleme okugwa. Ekiŋŋaano genda mu kkanisa eyo kubanga mba saagala nange kugwa, nyinza ogendayo doctrine ye n'enkwata. Okiraba? Naye nga ekibi kiri nti waliwo abantu ababa mu eyo ekkanisa nga bo tebamanyi nti doctrine ki nkyamu. Kyova olaba twebaza Mukama nti music gwe tuyimba asala ensalo. Ajja genda gye babadde batamusuubira omuntu awulire era atunule mu Bible amanye nti enjiri gye bambuulira wano si ntuufu. So naye nga twagala okutukolagana na buli makanisa. Era tickets twazitadde mu makanisa mangi ag'enjawulo. Amiina. Ekibuuzo ekyokubiri ekya discipline. Bible egamba ffe munnyo ffe kitangaala ky'ensi. Amiina. Nga gospel artist olina okuteekawo enjawulo. Abantu baba balina okulaba ekituyisiza ekibulu kino action talk nti obulokole bwaffe bulina okuba nga bweyogerera nga tetusoose bwogerera. Omuntu bwakulaba engeri gy'oweeyisaamu n'abantu asobola okukkiriza nti ddala oyo mulokole, oba omala sooka kwewozaako na kuggyayo ID na kulaga nti oli musumba, abantu bategeere nti ddala oli mulokole. Enjiri gye tukkiriza Bible egamba nti okukkiriza kwaffe kubeere nnyo mu bikolwa. So ekya discipline njagala okwebaza Mukama for gospel artist tugezezaako. Naye jjukira kiri nti naffe tukyali bantu era tumala ne tukola ki? Tusobya. Ekyenjawulo ekiriwo ku ffe nti a gospel artist bw'amanya nti akoze ensobi, ekituufu ekirina okukolebwa kwetonda. Omuntu bwe weetwala nti oli waggulu nnyo gwe tokola nsobi, ago gaba malala. Bye byago bya Setaani mu ggulu bye byamukuba tteke. Omuntu yenna what I believe n'ab'ensi abamu bakikola, bw'omanya nti okoze ensobi just say sorry, weetonde oleme kubuza balala, kubanga bw'odifendinga ensobi yo obanga ali mu kkubira Setaani paasi oba oli mu kkuza kibi. Ekibi buli by'okoma okiyira amazzi, bwe kikula kituuka naawe wennyini ne kikulya. Amiina. So njagala okwebaza all gospel artists nti tugezezaako okuteekawo at least good resemblance. Ekyokumentalinga abaana nga backyard tukola ebintu bingi ebyenjawulo. Njagala okwebaza abayimbi bannange Levikson, Bugembe, Brian Lubega bannange. Sandi njogedde gaaki kati sobola bamalayo. Naye neebaza Mukama kubanga bambi abantu bano bayimiridde naffe. Bakkiriza bonna okujja okubeerawo nga bwe mumanyi ebintu by'omuziki bino birimu sitole.
naye twebaza Mukama nti bawaddeyo obudde bwabwe bazze mu rehearsals kwegamba beetegese Hurricane huyo ayingiddewo naye kwegamba njagala okwebaza n'okusiima buli omu awaddeyo obudde bwe n'awaayo omutima gw'okulaba ng'ekintu kino kigenda mu maaso. Saagala kwogera nnyo nga abantu bonna bwe babagambye tusuubira okuba n'ekivulu ekirungi. Twakoze kino mbadde nkyogera buli Mukama kyatadde mu mikono gyange oba mu buyinza bwange to do the best nkikoze. Era kyobalaba nze abantu beebuuza ng'oli kaamu, ndi kaamu kubanga mmanyi buli Mukama kyansobosezza okukola nkikoze to make sure the concert is a success. Ebisigadde byonna tubirekera Mukama. Amiina. Omukulu kyayogeddeko ekyenviiri ekyo simanyi ngeri yakyogerako nnyo. Nebaza Mukama olw'abasumba bonna nti ebintu ebimu enjiri tuyiga nga bwe tukula. Amiina. So nebaza nti edda kyali nga kizibu nnyo naye nebaza Mukama nti abasumba bonna kati ndowooza eyo level bagivaako badda ku level saga hawane engeri kino kiyinza okuleeta obuzibu kankirekerawo. Nebaza Mukama nti abasumba bonna batwaniriza era ne batukkiriza. Abakulu wali baŋŋamba komawo angateko ne Sandra Subi. Abayimbi bonna bagenda kubaayo. Tetulina nti twayise bano bokka oba bali bokka. Abayimbi bonna kasitaba nga muyimbi wa gospel bagenda kubaayo. Ekirano kyabadde kyafande. Tugenda kukolera wamu n'ebitongole ebirala ebyobukuumi okulaba nti tuwa obukuumi abantu n'ebintu byabwe ku lunaku olwo. Era nkubiriza abantu bonna bagenda okujja ku invent eno okubeera amateeka ge tugenda okuteekawo n'obukwakulizo bwe tugenda okugoberera. So tulabe nti omukolo gutambula bulungi. Muddeyo musanyuke, muddeyo waka nga muli safe. We're going to tugenda bawo obukuumi before, during and after the event. Thank you. Njagala Katonda okuyita mu kwagala abantu era n'ensavinga Katonda okuyita mu kusavinga abantu. Twebaza Katonda olw'obulamu n'olunaku lwa leero tululindiridde ebbanga ddene ku lwa muganda waffe Coopy ne gospel industry yonna. Njagala osooka okutwala omukisa guno okwebaza buli gospel artist ali wano tubakubireko engalo ez'amaanyi. Musajja babeera busy naye beewaddeyo tujje tuyimirire ne muganda waffe mukulu waffe Coopy okulaba nga tusobola okuwulira enjiri ku lunaku nga 12 May Cookie Grounds. Era nga njagala twala omukisa guno mwenna okubaaniriza bannange mujje. This is going to be historical. You know, it's going to be an amazing show. I've had a chance to see Coopy ng'akola rehearsals. It's going to be amazing. Buli muyimbi wa gospel yenna agenda kubeerayo kuva ku bato paka ku bakadde. So this is a show you can't miss. Nze Nganze Levikson, I'm a big fan of Coopy. Tubadde mu kkubo lino erya music for many years. We met when we were just young boys nga tutambulira ku bigere, you know, nga tulya chapati buli kaseera. So nze Nganze ndi musanyufu nnyo okulaba nti Mukama tusiza kweno level titugenda ate ekisa kye kirabisibwe. Amiina. So banamawulire mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja ne muyimirirawo ku lwa concert eno ne gospel music yonna ne Coopy. Ekivulu because Mukama yatuwadde omukisa nti tulina abantu abali excellent mu kutegeka nga ba Fenon. So ne maestro ate naba MTN nabo bakwasi babudde. So omuyimbi tukkiriza nti by ssaawa 5:30 ajja kuba ayimba oluyimba lwe. Actually ajja kuba amaze okuyimba oluyimba lwe olusembayo. Alinnya ku stage ssaawa 2:30. So abanaalwayo muyinza okusanga nga ebinyuma byatandise dda. Naye nga ssaawa 2:30 ajja kuba alinnya ku stage era ssaawa 5:30 ng'ayimba oluyimba olusembayo.